convene and launch the campaign. So on Saturday this week, in the different districts, in the different constituencies, we are going to launch the youth election campaigns. We are going to have events at constituency level. In other cases, you will see us gathering at districts, but the intention is to launch the youth election campaign and embark on this activity. Elections are going to be on the 19th. So we want on the 7th of this month, which is this coming Saturday, we want to be able to have all our young people to come together. So we ask our young people all over the country to get in touch with the registrars, with the mobilization chairpersons. They will tell them where they are going to be meeting in those particular areas. And we hope that the police and the military and other security agencies are not going to frustrate these activities that are clearly, because we clearly notified the police about them, that this Saturday we want to be in different parts of the country meeting the youth who are going to run under NUP, verifying the candidates, selecting candidates in other cases, but most importantly, launching the campaign drive. Now, ekyo soko bakiteke mu Luganda, then ndyoke ngende ku nsonga endala. Ensonga esooka tubadde twagala kwogera ku nsonga y'akalulu k'abavubuka akabindabinda. Nga bwe mumanyi, akalulu ako kagenda kubeerawo nga 19 eza guno omwezi gwennyini gwe tulimu. Abavubuka tubakubiriza baveeyo benyigire mu kalulu kano ak'abavubuka. Nga NUP tenajja ku ssiini akakalulu mwali temuwulira bibiina ebirala nga bikeetabamu, kubanga NRM yali yakawamba. Batuuka ku extent nga abantu bonna abali mu register za NRM automatically be bateeka mu nkalala ezaabo abakulembeze aba National Youth Council elections ezo. Naye mukimanya nti kano akalulu k'abavubuka ke kavaamu abantu abalonda youth MPs, for example, ababaka b'abavubuka n'ebirala bwe bityo. So fenga NUP tulowooza nti kikulu nnyo okwenyigira mu kalulu ako, era last time twakenyigiramu ne tukawangula mu bitundu ebisinga wano, naye obudde bwali butono ne tutasobola kuorganizinga bulungi mu bitundu ebimu ebiri wala eyo mu ggwanga. Naye ku luno tubadde tutambula, weewaawo okusomoozebwa kubaddeyo kw'amaanyi. Mwalaba abantu baffe ekitigumu be baasiba gye buvuddeko, babadde mu kkomera. Abantu baffe ekiboga be baasiba n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo, abantu baffe we bagenze babakwata nga babasiba n'ebirala bwe bityo. Naye tubadde tusaba abantu baffe tibaveeyo bonna abavubuka benyigire mu kalulu k'abavubuka, era baregistrar baffe bali mukola omulimu omulungi okusayiningira bakandidaeti baffe, so that nga 19 abantu bonna balininge up behind the umbrella, kubanga akalulu ako bagenda kukakuba by lining up oba okukuba enyiriri. So twagala abantu baffe bonna baveeyo benyigire mu kalulu k'abavubuka. Ku lw'omukaaga olwa Sabbiiti eno yennyini, abavubuka baffe tugenda kuba nga tubasinkana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mujja kulaba nga tusisinkana abavubuka mu constituencies ez'enjawulo mu ggwanga lyonna. Tugenda kuba tusisinkana abavubuka mu districts ez'enjawulo, era mabamawulire tujja kubasaba mugoberere activities ezo, kubanga ku lw'omukaaga lwe tugenda okutongoza campaign y'akalulu k'abavubuka. Naye tetugenda kutongoleza wano, wabula tugenda akalulu ako twagala kukatongoleza mu constituencies ez'enjawulo oba mu districts ez'enjawulo wala eyo. So njagadde bategeeza, police twagiwandiikira ne tubategeeza ku nteekateeka yaffe eyo ey'okutongoza campaigns z'abavubuka ezigenda okuba nga zitambula, era twagala abantu bonna abawagira NUP abakkiririza mu nkyukakyuka basobole okwewandiisa tugende mu maaso. Ensonga ndowooza ngivuddeko. The second issue we wanted to talk about was the call for expression of interest, which is ongoing. The chairperson of the Election Management Committee and her team are all here, and the vice chair and the secretary and other commissioners or committee members, they are all here. And so far, we are overwhelmed by the numbers of people who are coming in to express interest. You heard our team telling you that they had printed 40,000
forms for the start, and all of them have been depleted. They have had to make more forms, and that is just in the first week. They started on Monday, and there have been public holidays and all that. So we thank our people who have come up to express interest so far, and we ask others who are qualified. For you to express interest, you must be qualified for the position you want to express interest in. If you want to be a member of parliament, the minimum is senior 6. But if you want to be a councillor, you do not require to have academic qualifications. But if you bring them, it's an added advantage when it comes to vetting and all that, those things. We are going to gather our statistics in the coming days and update you on how many so far have applied all across the country. But like I said, all the forms that we initially made have been depleted, and we are making more. And that exercise is taking place here at the headquarters. In fact, right now we are going to have to finish quickly because there are some people waiting in the tent to come and put in their expression of interest. This expression is going to end on the 23rd of this month. So we've given people 3 weeks to come and express interest in all positions. Like we said in the announcement the chairperson issued, we are receiving those forms here. The forms are being received here at the headquarters, but even at our regional offices, in the different places, sub-regional offices. But people can also apply online. Those who wish or who have access can apply online and just send an email to the email addresses that were given to you people. And then from that, after the election management committee has finished receiving those forms, then they will embark on another very, very important task of vetting. First of all, sorting and to ensure that everyone has the requisite qualifications, and then after that we'll go into the vetting process, which, as you know, will be rigorous. Many of you saw what we did in Kawempe. We want to do exactly that. As you know, the mode of candidate selection that we use as a party, and we've given you the reasons why, is vetting. We shall very, very importantly consider the ground so much. And as you know, we have a very, very scientific way of going to the ground and establishing how people are faring in terms of their strength on ground. So, and I also must indicate that previously the ground had 50% and vetting had 50%. But like we informed you recently, NEC passed a resolution to put the ground at 60% and vetting at 40%. So that is how important we consider the ground survey. The ground survey is not done haphazardly. It is done by experts, but it is also not done by one team. Like we've told you time and again, we send different teams to the ground to engage the different stakeholders, and such that by the time we have candidates, we know that these are the candidates who will really represent the interests of the party. Kusonga y'abantu okuvaayo ne balaga ne baleta expression of interest, akakiiko tukebaza katandika ku lunaku lwa Monday, naye nga Ssaabawandiisi ate n'abakulembeze abalala b'ekibiina, naffe twagala okukubiriza abantu baffe bonna abaagala kwesimba ku kaadi ya NUP oba ku tiketi ya NUP, muje munone empapula ate mukomyewo empapula mu nnaku ezo ezibaweereddwa okutuuka nga 23 za guno omwezi. So far enamba ziri overwhelming, kubanga bano bakola forms 4,000 era zonna mu wiiki emu abantu ne bazitwala, era tuwadde ne bagamba kati tusaba authorizing tukoleyo empapula endala. So kitegeeza nti abantu beetanira kwesimba ku flag ya NUP. Ekyo no kituzaamu amaanyi, naye era ne tubasaba nti bwe tuba tutaddewo akaseera n'otayitamu, goberera ekibiina kye kiba kikoze ki, ekiba kisazeeko, kubanga already babadde bangamba nti so far ugenda kwesanga abantu abakaleeta interest ku kifo kimu n'osanga abantu 9, abantu 10 n'ebirala bwe bityo, naye nga amazima amatuufu omuntu omu yekka yasobola okufuna kaadi ku kifo ekyo.
So tubasaba abantu baffe babere disciplined naye kwe kubategeeza nti ensonga ya vetting tugenda gikola mu ngeri etambulira ku mazima kubwenkanya nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna lyonna. Era kansinzire wano okubasaba mwena abali eyo, omuntu yenna kabeerani bwakusaba sente nakugamba nti bwomuwa sente simanyi agenda kufunira kaadi ya NUP, tubegayiridde mu reporting abo abantu immediately kubanga oyabeera mufere. Kaadi ya NUP si yakugula, kaadi ya NUP si yakusasulira. Omuntu yenna bwakusaba sente, ate tubasaba mukozese olukujukuju okufuna obujulizi. Muleme okuvaayo ne mujja wano n'otugamba nti bansaba sente ne tukusaba proof nga tugirina, kubanga ekyo nakyo abantu baffe abamu tulabye oluusi nga bakikola abaagala kwonoona amanya g'abantu abalala ne ba propagandist ba regime. Oli n'avaayo n'agamba nti bansaba kino bwekiti ne bwekiti n'omubuuza obujulizi obukakafu nga tabulina. So mwabakakiiko k'ebyokulonda of course bano tubeesiga kyobola bali wano, naye tujja kubasaba ne ba registra baabwe n'abantu abalala babateekeko amaanyi to making sure nti oli bw'aba ayagala kuleetamu embeera ya corruption mu system zaffe muba reporting immediately, and we shall be able to take action. Ensonga eyo ndowooza mukitegedde nti kaadi ya NUP si yakusasulira. Mpozi n'ekirala, teri muntu akirizibwa ne bwaba simanyi ono yakulembera ye focal person mu kitundu kyo, ono ya mobilization, ono ya mobilization registrar, abo abantu abo tebalina kaadi ya NUP. So bebo basewo ne banyabo betwadde twagala tuwulidde twaliyo n'embeera abantu abamu abagamba nti abampagira nze omuntu abeereyo nga yesimbe kuwa MP oba yesimbe kuwa meya agamba abantu nti abamuwagira bebagenda okufuna kaadi. Ekyo nakyo buli omu ali ku lulwe, tosobola agamba nti abakuwagira bebagenda okufuna kaadi kubanga obuyinza teri abuyina akakiiko kano akali wano ak'ebyokulonda aka Election Management Committee okola vetting, okola ground survey. Kabwe mbagambye mu luzungu okumanya nti tuli people power, tetwagala nnyo amaanyi okulaba nga amaanyi gaba